Bigenda bitya tukusanze video shoot akayimba bakayita bati. Akayimba. Akayimba bakayita wenywere. Banywa ku bia. Tulifa ne tugwawo bana mu bulamu tulina obunyumira tukyali balamu, so it's specifically for the party animals, for the people who love partying, for the people who know that we live once in a while. Okay. Abate bagambe nti owaweza 18 no bakita batya. Ne wagula takole kubyayagala olwokubanga wezezza emyaka 18 olwokubanga abadde na 17 nijina 19 kati ni mukulu esimala okukola kyenjagala mbudde mwenchagalidde wenyweramu senyweramu naye abawagizi bange benyweramu tekinzijaako kya kubayimbira kye bakola oba kye baagala mbayimbire. Okay. Onywamu tonywamu? Ebintu ebyo mbitama yabiŋŋaana nze Rahuma. Naye tekiŋŋaana bwe mba njagadde naye sinnayagala. Okay. Atuwekida abantu edda balinga bagamba nti noonywamuko. Be bamanyi nali nywa namu. You heard about that? Nti onywa omwenge, you use bangamba nywamu ku drugs naye baana abantu abanya drugs banyiriranga nze abantu abanya drugs babeera batini nga baavaako nze ndi mukazi anyirira buno obutini bwa kika ate ndabika bulungi abantu abalayika obulungi tebanywa njaga. Why do you think people say that? Kubanga kira simanyi omanyi omuntu waliwo eno saying egamba omuntu waba ayagala kugamba beti onyirira takugamba beti onyirira kugamba naye golabika olina abasajja akuyita wala kitegere kati webandabanga I live my life in a peaceful and happy humble way bagamba naye akakana kalayika kakozesa drugs kayonooneka kumbe just they envy me. Okay. You mwali era up to now sorry you're still good friends with Nina Rose. Abantu babalaba together ne batandika ogamba nti your friendship tegatta, you're too young to be with those big friends. No, it doesn't matter about being too young or anything. I've grown up nga njagala Nina Rose. Nga mama wange buli kaseera mugamba njagala Nina. So she once brought Nina Rose on it was my 17th birthday. Yeah. Najja nandabako. So since then I think the bond netandika kwataganamu, and then when I joined music professionally, we found each other like this. So batuli bakulu, there is nothing you can do. We love ourselves. Is she a role model? No, she's just someone I love so much. Lwaki okola nnyo ebintu ebifanagana n'ebibye? Timanyi just mwagala nnyo kati nesanga nengamba Nina wakoze akakantu just no tatu yaffe yoka yefaanagana ate no tatu nagikuba era inspiration najijja kuyenga mwagala nnyo nga mpina njagala nkola ekintu ekifaanagana ekyo kyakola. So I decided to go with this tattoo, but otherwise all my other tattoos are not like for Nina Rose. Okay. But I love her personally. Okay. Wekubako tattoo y'ekifaananyi ekyo wakijjawo ekyo? Because I feel like I'm the most beautiful girl in the world. So I feel like I should carry in my the business face. All? No, in the world. So I feel like I should carry my face everywhere. Okay. Tutega ku billboard. It's okay. Mwenteka buli wamuze neteka wano ku mukono muso okunteka we mwagale wala. Okay. Is it over the weekend this very week bakulako ne Bad Black? What was the meeting all about? Twali ngawe mna meeting somewhere for lunch. So eventually we meet at Mystic Cafe. Okay. Netuliamu ku lunch awo netunyumyamu netukubayo ka south nenka postinga. Was it a coincidence or a planned one? I think it was a coincidence because yaliwo nange nenzija so netupesanga because we are all in the limelight. Why not? Twabalabye munyumyamu abantu bagamba biki byasenzo okugamba kutidde biki oba yadda kuyigizange gye babbamu ssente. Abakazi fena tulina okuba ne sente ate abakazi fena tulina okwegambako no beti bw'okola kano katunda kayisaawo. So eventually she tells me I should give a lot of attention to my social media accounts. New music, she loves my voice, so she misses me singing, and I promise her before the month ends I definitely will release a song. Awulire ku ddoboozi lyange neera. So it was basically about music and my social life. Okay, yagamba naye yayimbako. Mandigad. Yayimba Mandigad nakakayimba tekali. Nakuli okusomozebwa kwe yayitamu. Yayimba Mandigad. Nakuli challenges ze yayitamu. Teyangamba nnyo challenges ze yali yayitamu naye yangamba tajja kusonyiwa yawandiika lwingi. Bad Black nagamba yawandiika Mandigad yakola. Tali musonyiwa. Lwaki? Simanyi
kubanga naye yagamba tali musonyiwa yali agala kuyingira music industry but circumstances come in omuntu ekintu n'akireka oba n'agenda nakyo mu maaso kati ye yakita bamuwandiikira bubi simanyi ensonga za mukyalo oyo like akayimba ako naye akayimba kalifane gwe tekakusesa bw'okalaba kati olaba nga bw'okyogedde yensonga lwaki tajja sonyiwa yakawandiika. That's the point but okay. Yeah. Let's twakuleko ng'oyingidde comedy with some TikTokers. Nedda sayingidde comedy. Kantereze ekigambo ekyo kyoyogedde. Nkola ebinsanyusa mu budde mwenjagalidde musawa mwenjagalidde ne mudu mwembandi. Kati nja kukola buli kyenjagala mu budde mwenjagalidde okikola ne mudu mwembandi. Kati mudu webe ntumye ngende mbereko mu video ya Musumba oba ntekeyo ku comedy ku TikTok yange I will do that. Nga tewali anganye nga tewali angamba mbuto kikola because kyenjagala. Okay. Ne talent yo girina bagambyeko. Nze ndi nina ekigambo kye nayogedde gye naye sijja kyogera no mu camera. We be multi-talented like obeerawo I can sing like I can just do anything that comes on my table when it comes to entertainment because I am extraordinarily talented I think. Okay. There are people abadde bayimba ne badda mu comedy ate ne kibakolera you never know. Yeah, you never know because it has added a lot on my following on TikTok. It has captured a lot of attention on my TikTok account, and I love the fact that these people were family. They come through for me. It's not only going to stop on TikTok and comedy with me with playing, but it's gonna come along with my music journey and career. I'm looking forward to working with them, doing a lot of things with them regarding my career. Kati njakola nabo buli kyenjagala okukola nabo. It is okay when banga njagala chikola temujja kungana. Ninga bitambula bichesa. Very okay. I'm fine. Kasente kajja. Ndabango ndakulakira abavu. Okay, let's talk about twade tushogera kutunisha Bad Black abantu mu comments bade ne buli omu ngayogera kyayagala buli omu ngayogera kyayagala. When you read that, what came into your mind? Unfortunately sirina kyendasoma. That's bimanyi bye mwayogera nze nateekayo ekifaananyi nkibalekera. Let's talk about the federation twakulabayo ne tukyabeerayo. What happened? Sente sikyabeerayo ate sinti mbeerayo naye bwe nkubirwa essimu kati Nina is my good friend. Yes. When Nina calls me and she's like, "Yo, what's up? Show up at the federation tomorrow." It's definitely going to be a yes and I'm definitely going to show up. So if I don't get a call or if I don't necessarily need to go there, I will not go. But if I have to go there or if I'm called to go there, I'll definitely go. So sibaina kuzibu tibandina kuzibu. Okay. Back to the management ya music oyimiridde otya? Very because okay. Twalaba olesorian TikToker yani. Aligo mwaleta ye Bawulo Smaya. Naye yabagamba temwalira statement eyo bulungi si manager wange. Yaze kuyamba. Just twalina kye twali tukwasaganya ne kiggwa naye nga me am okay. Management yo wafuna oba tukyanoonya? Manager wange sijja mubagamba mujja mugamba ekigambo. Nga oli wali nti oli mu TNS kati oli mweruwa. Omanyi buli mbagamba manager bange nga mbakubira essimu mubagamba ebigambo kati ono sijja mubagamba. Omukweka. Mukweka. Naye si mukweka nnyo. Kati gwe nakuwadde namba ye n'oyogera naye sikyo. Kati ababeera bajja regarding business mbawe namba ya manager ne mwogera naye. If it's not business you don't really need to know about my manager. Naye nga I'm okay musically, we are doing okay. I'm having my manager, we are doing well. We are very okay and happy. Okay. There is a page on Facebook, or is it your page, whereby something was written, live concerts, but live concerts are not made for everyone. No way. It's not mine. It's not yours. Yeah, by the way, post your name again ku Facebook page yange eya Rahuma Pinky, ebe ise ku Instagram yange. So bogenda ku Facebook nolabayo post. So kodokako ku Instagram page yange eri official over post eyo jeri bwe bateri yo sinza bagiko. So someone yakola account mweyo gwe because ina following a lot 100k followers. Yeah, a lot of accounts zina following nga ziri mmanya gange but my official page nsoka teka ku Instagram yange kyetune kisoka kigenda ku Facebook because sigenda nnyo ku Facebook ne postinga yo. I just put on Instagram and it goes direct to my Facebook. Tebabiremu abantu ne bagamba bakuwa akasente n'otalabika. Abamu bali batandise kikola but I filed a case. Okay. Yeah, niteeka your reference so tebakyakikola so we good. Okay. Abana ataddeyo concerts tukulindewa oyinza okugamba ngenda Namboli. Concerts Concerts ingano ga Rahuma Pinky business akoze concert live in concert. Nga siriyo nga yo it's your show.
I think for tujire tuwamu ku time. We need to do a lot. Just nina bingi. Nkyalina bingi bye nino bakakaso baterayo concert. Jagala ngendo baterayo concert nga mujja mukimanyi nti you're coming for the baddest. Toga crashing. No, there is no way. Nengo yimba bulungi okimanyi? Nkimanyi ekyo Mukama nange nkyebaliza. Eddoboozi ly'olina weewulira ni tumukuwe. Aliyo. Weewulira ni tumukuwe. Waliwo bano abayimbi. Waliwo omuyimbi wange eyo. Naye kamuleke sijja mubaga. Tugambe gwe weewulira. Time yange wenaaba etuuse. Gamba waliwo omuyimbi oyo. Otya ki? Ayimba buli lunaku mwagalamu kakosa. Naye nga waliyo omuyimbi wange gwe njagala naye nja mubagamba nga obudde butuuse kubanga ye loko mugu mwewulira. Okay, nga tumaliriza. How is Joey? Oh, Joey Landa? Yeah. I don't know. You should know. Should I? You have to. No way. Joey Landa was your good friend. She is. But sinti buli muntu mba nina okumanya bwali all the time. Unsanze shooting abadde busy doing my own business, so there is no way I know how Joey Landa is. There's a time that you came, nga mbeera nnyo basatu Igwe, Joey Landa, some other girl. Or yani? Nando Love? Nando, yes. Mikwano buli muhimbi mukwano gwange mu industry by the way. Naye just kisinzira bondi yenkanaki. Kati ya Joey Landa yinza obedi ku 10%. Aka wazimbamu omutima. Ogwaki? Ogwaki? Anti yali wa Jeff. Nedda. It is very okay. Tekina buzibu. Joey Landa akola ne sagala nnyo mwogerako enewe. Akola ne Jeff. Akola ne Jeff ne manager Roger, right? DJ Roger. Ne DJ Roger. Owa 7 Saba is okay. Ne mwali bami